bakulembeze okugolera okozesa engeri yonna njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okukwata emmundu bwe muba musobola okuzzawo enfuga ey'amateeka bwerufe tetukkiriza mu violence tetukkiriza mu kuyiwa musaayi ensonga lwaki tubakunga kukozesa nkola za mirembe nkola ziri non violent naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki naye nga ffe tuli wano okubakunga to non violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule tubakunga okukola buli kimu kye musobola badde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda tetusimbudde busimbuzi kati twasimbula dda naye tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina byabufuzi tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda kuba oba oliawo ezo ensonga tetunazikwataganako tetunazikanyako naye kyetukkanyako ekiri important tifena buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toyito associatinga na political party yonna naye bw'oba oyagala ensi yo bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders. BAKILIZA Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku BAKILIZA Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku BAKILIZA lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 mu mbeera ey'ekibbi mwami Museveni gy'ateekawo mu by'okulonda kwe ne bagumira buli kimu ne babanga basobola okuwangula yadde tubbibwa Dr. Besigye yawangula emirundi 4 Kyagulanyi n'awangula 221 naye bonna ne babbirwa mubakubire ku nkalo mubeebaze era mbasaba mwenna 221 ababadde bategeka nti kino kifo kino kiri oba ogamba kino oba kiri tuwulire obubaka bwe batuwa mu buwulirize n'amatu 2 na buli kimu tubwegendereze kuba bo babadde ku kyoto wali ku ggwanga lyonna era ntwala obuvunaanyizibwa buno nga pulezidenti wa FDC ku command center y'olutalo lwakuwana engatonga Kyagulanyi yakabaayo mu lutabaalo luno lwonna 221 nga amaze okuwangula akalulu nabbibwa ajje atubulire ki ekiddako sebo ekitibwa People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Our power! People power! NUP! Everywhere! And everywhere! NUP! Council Warubiri, I salute you. Like our Lord Jesus Christ said, we didn't come to destroy but make it better. So no tuwuliranga tugamba everywhere, twagala kusukira ddala everywhere. I was just about to complain, omulodi ranze kwe bayise mu Luganda. Edi muntu abantu bagamba oluzungu twaluyika. The giant of the struggle for freedom, democracy in Uganda, Dr. Kiwedde, fellow leaders, the Right Honorable Leader of Opposition,
comrades in the struggle, ladies and gentlemen, I salute you. So much has been said, so much is going to be said. Just yesterday, I spoke to the nation, and I spoke quite about a lot that has been said here. So, in the interest of time, I will not go so much into it, well knowing that most speakers, especially the noble Dr. Kiwedde, will speak more on it in detail and even more eloquent. However, today I want to focus my words on the call for action. As you heard Munguddo say, Echiddako. Today, among the things we're here to say is to call the nation action. Yesterday, I gave my comments about the shameless nature of General Museveni now appointing openly NRM stooges to adjudicate an election where he's competing. Of course, that should not surprise us anymore. I spoke, and I also want to add a few words on the ongoing non-aligned movement summit. It is indeed meant to be a blessing to Uganda if Uganda was well governed, but it has turned into a curse. So to all of you that are attending the NAM summit, you are actually a curse to our nation. It's because of that summit that more than 3,000 businesses have been either disrupted or completely closed. You have seen businesses disrupted, many of our people rounded up and detained, just like it was in the days of Choka. Today, transport has been completely disrupted. We as nationals who pay the taxes, we are not allowed to use the roads that we pay taxes for. So it is a curse other than a blessing. And as if that's not annoying enough, it's a further shame to see some democratic leaders coming to Uganda hosted by an illegitimate leader. You are being hosted by a man that has captured us on gunpoint. He's not a legitimate leader, so you are here to endorse oppression against the Ugandans. You're here to endorse dictatorship. We know that that will be beneficial to the businesses of Uganda and to the people, and will bring pride to Uganda. I mean, are you not surprised to see that Museveni's minister is ordering us to smile as you pass our road? So we are here to call you to action, ladies and gentlemen. I want to focus my words on a call to action and citing Article 3 of our Constitution. Article 3 of the Ugandan Constitution commands us, it is to the effect that it is not only a call, it is not only a responsibility, but it's a duty that we rise up and we use whatever means at our disposal to restore constitutional rule. I mean whatever means. That means according to our constitution, it is even acceptable to pick up guns and restore constitutional rule. And clearly, General Museveni has abused constitutional rule. He has abused all tenets of the rule of law in Uganda. So any means used to dislodge Museveni, any means used to restore constitutional rule and the rule of law are acceptable as per our constitution. However, for us as political leaders, we believe in non-violence. Therefore, we are only calling for constitutional means, at least so far.
Mwami Museveni okubanga kyono kya buswavu naye tekirina twewuunyisa kubanga Mwami Museveni kati buli kaleya ak'ensonyi agenze akeyambula naye kikoze bulungi nti kiragize ensi muntu ki and movement enkiiko bwezityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu mateeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga tuba tugenda kufuna omukisa ogulaga bye tulina ebyobusuubuzi ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe bannayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri bannayuganda mulabye nti bizinesi esukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okugalwawo amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa amalala gamenyeddwa bannayuganda bangi bayooleddwa naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu kyogamu mulabye gavumenti ya Museveni bwekozesa sente empitirivu ez'omu musolo nga baddaabiriza aba mu mawulire sikando ku sikando ono yabbye bweziti ono yakozeseza bwe nebe mbadde mulaba ku social media muze mubiri njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo kwamwe tekutugasiza ng'eggwanga wabula kutunyigiriza bunyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe naddala ffe abasasula omusolo bannansi olwaliro ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakuumamu muli kwekalakaasa kuliro kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka njagala obbajukiza mwena bannayuganda nti kati omulamwa gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo nayona esobola obukulembeze obugolera okozesa engeri yonna yonna njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzawo enfuga ey'amateeka bwerufe tetukkiriza mu violence tetukkiriza mu kuyiwa musaayi ensonga lwaki tubakunga kukozesa nkola za mirembe nkola ziri non violent naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki naye nga ffe tuli wano okubakunga to non violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule tubakunga okukola buli kimu kye musobola badde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda tetusimbudde busimbuzi kati twasimbula dda naye tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina byabufuzi tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda kuba oba oliawo ezo ensonga tetunazikwataganako tetunazikanyako naye kyetukanyako ekiri important tifena buvunaanyizibwa bwaffe
okukunga bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toyito associating na political party yona naye bw'oba oyagala ensi yo bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders, nga si ba MPs, tebakulembera ebibiina byonna byonna, tebalina yonna yonna gye basociate nga politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Alira ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga, nze saagala kulonzalonza. Ndi wano kubakuumamu muli kwekalakasa muliro kwekyanga kwekalakasa mu mateeka njagala obajukiza mwena bannayuganda nti kati omulamwa gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo nayona esobo nga si ba MPs, tebakulembera ebibiina byonna byonna, tebalina yonna yonna gye basociate nga politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Kyokirabesi yakitugamba luli njagalo kibajukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gyekulemberwa gwe musiru asinga. Kibakakatako onakubayo tetusobola kutambulira makubo gaffe kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Onakula leo mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi kimuli bulungi. Mwawulidde Minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa. Njagala obbagamba kunga temubisinikayo twakimunyiige. Tukyogeddeko wano era njagala obba nange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakasa mu ddeme. Asobola kyosobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke oba okola mu ki, eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakasa mu ddembe. Bannange mwekalakase. Constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka. Njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano twandibadde tetuyiriiwo mukimanyi bulungi nnyo singa batukubye dati ya gaasi naye kubanga bali muzana aba opposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise. Eno chance mubalabise. Bw'abawo empisa omuntu zatakola omutayiminga we banamulabira mujja kulwa okufuna chance eno endala. So yonna yonna gy'oli munnayuganda oba oli omukuffe oba toli omukuffe oba oli munnabyanfuzi oba tobiriimu, labisa mu ngeri yonna yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe, oba mwoganye ne mugamba abo babbi kuba abatufuga babbi, Museveni mubbi n'abantu abamwe. So tubasaba muveeyo yonna gye muli, ffe tujagenda maaso nga tukwataganira wamu. Programu yaffe bagibabuulidde nga NUP tweyama okukola byonna kye tusobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna bonna abaagala enkyukakyuka. Tujja kwegatta buli programu eneebeerawo eneeyamba ocreating awareness n'okunafuya mwami Museveni nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna. Nammwe njagala obbakunga bannange mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo. Ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganye.
tukwatagana ate nga mwenu musojja kubanga oyagala obwa kansala kubanga obwagala obwa meya obwa MP nga mwemakinga sure tetukwatagana ye mmwe balaba abasinga kyetukola buli bwe mulabanga kyetukola kiyamba eggwanga nga kinafuya Museveni mutuwegatteko temutunafuya mutwongera amaanyi tukwatagane temutwawula abasinga otwawula mwe bamembazi baffe bwe muna tuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana ne tuviira ddala ku mukulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja twangwira bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okumpuliriza olwa Katonda n'ensi yammwe. Alikutika media Uganda Tejaganya TV President abyogedde byo. Simbo muti oye! Oye! Simbetoke oye! Oye! Nete byenyanja oye! Oye! So, as we listen to our host, allow me one critical thing that I think, among others, also unites us so much: the torture and incarceration of our colleagues. I would really request Honorable Sewanyana to come and stand here for a minute. I'm sure this is a concern for all of us, particularly those who are descending from this regime. Honorable Sewanyana, you allow us to appeal to you to represent, in a huge sense, the Ugandans have been incarcerated for so long, those that have been tortured for so long, those that have been imprisoned, those that have gone missing for so long. It is sad, but I think it is important to highlight it. We really have to put our energies together to make sure that the Ugandans who are still out there, that who are still in prison, who are still being tortured for their beliefs, for their struggle, that we must speak and be loud enough for them. Thank you for standing firm, Honorable. Thank you. I think it was important to remember that we highlight that, because it still unites us, all of us. That. Now, finally, Ugandans have one unique thing that they want from us, colleagues. The child that is going to struggle to raise school fees next month from Arua wants all of us to unite. The lady that is going to struggle to give birth in sorrow, she wants all of us to unite. That the young man that is worried of the next floods in Kasese wants all of us to unite. That this person that is worried, this lady that is worried in Karamoja, where they will find the next meal tonight, wants all of us to unite. That the landslides of Ududa have kept threatening so many lives. All those people want us to unite. So who are we not to unite for our country? Who are we not to unite for our country? So, in appreciation of our brother, the principal, thank you, Honorable. Honorable, we were together in prison. And I want to thank you. You know, when I saw him, I was really worried, to be honest. But since that time, and he told us one thing while we were in prison. He said, and so for me, when he said that, then I was waiting for the next statement. He said, he was very energizing. You know, I felt like the prison had opened. I want to thank you for remaining consistent. Thank you for remaining calm and for inspiring so many young people in this country. Thank you so much. Now, Uganda is very lucky to have a very unique individual. But through torture, through all sorts of challenges, he has remained resilient. That he has stood with us all the time, irrespective of the times. For better, for worse, he has remained firm.
that Uganda has remained with that particular man who indeed, you know, the other called himself Mahogany, but I think this one is Poor Mahogany. Who indeed has remained It's not, it's still, in fact, Kiza President. Thank you very much. And maybe also in my voice, one Uganda, one people, one people, one Uganda. People power, our power, people power. Thank you. Everything has been said. Let me first thank God that God is good. All the time. And all the time, God is good. And let's give him a clap. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Everything has, I believe, been said. It's with immense gratitude that I am here on this day amongst all these heroes to once again give hope to our country. I want to thank you, President Robert Chagulanyi. You could not have said any better. What next? He was challenged. Chechiddako. Waliwo atakyamanya ekiddako? Nobody can claim not to know what next. Ladies and gentlemen, we all know, just for emphasis, that since Uganda became Uganda, and that's by the British, our people have never had power. We wrote it in the Constitution, but they did not get the power. The power belongs to them, but